Poliisi enansana ng'eduumira mu DPC wa Morris Nyonzima sako RDC Charles Lwanga ekoze ekikwekweto omweyoledde abavubuka abasoba 30 abasangiddwa mu kiyumba nga kigambibwa okuba nti kampuni emanyiddwa nga Global Alliance yabakuŋŋaanya okuva mu bitundu eby'enjawulo ng'ebasuubizza emirimu. Bano tubasanze ku poliisi y'omu Lubigi nga babuuzibwa kajujjoju w'ebibuuzo. Bano okubadde Deo Lubega ne Christine Nankoma bategeeza nti kampuni ya Global Alliance yabakubira amasimu ne bategeeza nga bw'erina emirimu era nti wano buli omu ku bo basooka kumuggyako nsimbi emitwalo 15 n'oluvannyuma ne bagibwako ensimbi akakadde kamu n'ekitundu. Kati bw'amalo zimala ebbanga ki ne zigwawo. And what do you distribute? What? Bano nga basangiddwa nga basuzibwa wamu abalinzi n'abawala kigambibwa okuba nti ate nabo oluvannyuma bayingizibwa mu kisinde kyekimu ekikubira abalala amasimu. Waliwo abalaajanidde ab'obuyinza okubasonyiwa nga bagamba nti baali tebamanyi nti ebintu bye bazzeemu tebitegeerekeka. Mirimu ki gy'obadde okola? Badde maze ennaku nnya. Mirimu ki gy'obadde okola? bankubira essimu omuwala twatusoma naye kusomerera kati nze mbaliriza senior 6 kati naye nga those 2 weeks omwaka mbadde nnyo okumala naye kati sente nefunamu obuzibu. Omu ku bavubuka wano Emmanuel Biyinzi katemina mu gy'obukulu 22 ategeezeza nti yavudde Mayuge era nti yatuuse kawungeezi k'eggulo oluvannyuma lw'okumukubira essimu nga bamusuubizza omulimu nti ate ekiro kye kimu ne babakwata. Babagambye abaluddewo be bafere naye nze natuuse jjo lwaggulo nabadde saa 12 era ono yankimi nantwala mu lumu olwatuuseke nga nkooye nenneebaka bansanze neebase ekikwekweto. RDC Charles Lwanga ategeezezza nti bafunye amawulire ku baana babuzibwawo mu bitundu eby'enjawulo nga basuubiziddwa ebyokukola kwe kusala okukola ekikwekweto. Nkwatibwa kyaddiridde abantu ab'enjawulo kubanga kuvaayo nga bakomplaininga abaana baabwe bababulako abantu baabwe bababulako nga baleetebwa e Kampala. Abazadde bangi babadde bakomplaini. Ono bw'ati asabye abazadde b'abaana bano okubalondoola oluvannyuma lwa poliisi okubataasa. Okubiriza bannayuganda bonna temulimbibwa temuta abaana bammwe kubaleeta mu bitundu gye mutamanyi. Abaana bano ba ending up nga bayingidde mu bintu ebikyamu ebitategeerekeka. Abamu batwalibwa mu buyeekera, abalala ne bakola obwamalaaya, abalala ne babatwala ne babasaddaaka. Abakulembeze mu bitundu nabo RDC abasabye okufaayo bulijjo okulondoola nga bannannyini mayumba bapangisa abantu ne baddira okukoleramu ebitagendera ku mateeka. Ne tugamba nti tugenda kuddamu kukkiriza landiroodi kupangisa bantu bwe bati mayumba ge babbiramu abantu. Era abalandiroodi abanakikola tugenda bagwala tubavunaana. Ne CI bagenda kukwata nannyini nnyumba eno, nannyini nnyumba y'ekyebando n'ey'ekatooke tubatwale mu mbuga z'amateeka. Abaana bano okusinga bava mu bitundu okuli Gganda, Kyebando ne Katooke mu Nansana era tusobodde okwogerako n'abamu ku bakulembeze b'ebitundu ebyo okuli Kalungi Matthew Mutayisa owa Gganda ne ssentebe w'abavubuka owa Nansana West 2A Jimmy Kirunda ne basaba abantu abasangibwa nga bakozesa abaana ebitagendera ku mateeka okuvunaanibwa. Abavubuka bannaffe nga babuzaabuzibwa ekitongole kya Global mukisa mulungi tusobodde okukwatira wamu RDC, DPC tubasa mikono gy'ebyokwerinda naye nga badde bakolera wamu okubuzaabuza abantu. So era ali eyo mu kyalo ng'omwana we yajja e Kampala bali mikono gya byakwerinda tuli ku poliisi. Ekintu ekiri mu ggwanga ekyokufera abantu mulekedde mufera abantu abakulu kati mutandise n'abaana bambi abanoonya emirimu. Ojjako otya omwana emitwalo 15 omuwa omulimu nga n'omulimu gw'omuwa teguliiyo. Abaana ne babatwala mu nsi ez'enjawulo, abazadde ne banoonya abaana baabwe nga babuuzeeko amaki amayitire. Era omulimu ogwo baneemugwongereko amaanyi mufeffette abantu bano okulabira ddala nga baggwawo bakwatibwe batwalibwe nga mu mbuga z'amateeka abantu be babba basobole okufuna obwenkanya. Bamu ku batuuze mu Nansana balina engeri gye balumirizaamu kampuni ya Global Alliance. Yo nzibi era nsaba nga bwe mubakutte mubakwatire eddala
batubulire esente ze bajja ku bantu waje bazitwala kuba bajja nga baliba abantu nti babagabira bursaries naye bursaries ezo olina okusasula emitwalo 2 olina okuleeta obufaananyi kaabo natuuse ekiseera ne mbabuuza bakusasuza ssente nga bagenda kuwa mulimu ki nga tamanyi na mulimu gwe bagenda kumuwa obwo bugayaavu tunoonye emirimu tugende tusome emirimu gy'omu mutwe tugaane okuferebwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti abakwatiddwa bagenda kuggyibwako sitatimenti n'oluvannyuma batwalibwe mu kkooti. Kisaakye Tekera yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.